Honorable Kazibwe Bashir Mbazira abikoye onono avudde mu National Unity Platform avudde nalangirira olunaku lwalero nti nno ajoyiniza oba yegasse ku MK project tubatogera ku Muhoozi project okitegedde no kino no kirekawa NUP Kazibwe Bashir ye abivuddemu avudde mu kibiina era nabanga ajoyininze Muhoozi project avuddeyo nagamba nti amanyi nti aba NUP mugenda kuvayo mu muvume naye sigwe gusoose okuba nti nate mu muvuma waliwo nerwo muvuma naye nga comments eziwera ddala 10 zaali zimuvuma buvumi kakati lwaki abeera we mutamwagala okitegedde no yensonga lwaki avuddeyo n'abeera nga ajoininga MK project mbwate bwavuddeyo n'agamba agambye nti kagende gye bamwetaaga okusinga okubeera we mutamwetaaga aba NUP mwazira Kazibwe kakati munnange wuno atambuddemu era n'agenda okwegatta ku Muhoozi project bwe bityo nno webiri kakati tujalinda obubaka bwa Bobi Wine okwogera ku nsonga eno naye nga ye Kazibwe Bashir bwate bwavuddeyo n'ategeeza ababadde bamulowooza nti no wa NUP kakati mu butongole agenze mu MK project akoyo okwebuzaabuza okuba nti nate okugula okumu kuli mu MK project ate okugula okulala kuli mu NUP ate nga aba NUP mumuvuma temumwagala ate ng'eriyo bamwagala n'agamba oba muvuma muvume sigwe gusoose okuba nti no mumuvuma akajoyininge MK project kagende gye bamwagala. Ene Newspack channel subscribing nga liking nga aterekawo baka bwawo mu comment section mu mawulire amalala Kenzo ye bannange mumusabula wano nawali Eddy Kenzo munnange waliwo yavuddeyo n'alyoka agatagata ebifaananyi kakati mu kugatagata ebifaananyi ng'olaba Jose Chameleone ng'alina omukyala we ng'olaba Bebe Cool ng'alina omukyala we ng'olaba Bobi Wine naye ng'alina owuwe wabula ate Eddy Kenzo Bambi akafaananyi ke bamutaddeko nga ye ali mu kweriira mmere talina omukyala engeri omweba endala bali mu kuba nti naate bamukaka okuba nti naate munnange awasa naye okusinziira ku comments ezimu bagambye nti omusajja mumuleke ekiseera kye tekinnatuuka leka aleme kuba nti naate atomera ekiseera kye kinaba kituuse ng'afunye omuntu omutuufu ajja kubeera nga munnange awasa kakati abakoze bino baba bali mu kutambuza bino munnange nammwe mulabuddwa nti omusajja mumuleke temumukaka kuwasa ng'ekiseera kye tekinnaba kuba nti naate ekituuka. Mu mawulire amalala wano ku Newspack channel munnange Fred Lumbuye yavuddeyo talina bigambo birungi eri omugenzi amponye agambye nti mu mwezi gwa January yalabula omugenzi n'agamba nti ssaawa yonna yandiba nti naate attibwa okitegeera nno kubanga mbwe ebintu ebisinga oba ebyobugagga ebisinga bibadde bya NRM oba byabamu ku banene mu NRM kakati tebibadde mbu bibye yensonga lwaki ono ayinza okuba nga yaggiddwawo era Lumbu yagambye nti bangi abakyanoonyezebwa naddala abo abayina ebintu oba projects nga si zaabwe wabulanga ensi ekimanyi nti no zaabwe naye ate nga z'abanene mu gavumenti katubeere nga tukuwa Fred Lumbuye. Nze sijja gamba nti kitalo sijja gamba nti kitalo kubanga akola obubi era asasulwa bubi n'akola obulungi asasulwa bulungi. Mu mwezi ogwa January najja n'enkola video n'entegeeza omukulu oyo aponye nti ebibyo biwedde era bakuwa okusigibwa kw'abalwadde olw'ensonga nti aponye nembagamba nti tasobola kumalako omwaka guno era nayogera ekigambo kimu nti muwadde okusigibwa kw'abalwadde n'enkuba n'akabonero nze ne musiibula era nze byaguddewo tugabadde mawulire kati mwenna abatajjukira kano ke kalanga akateekebwa ku social media ne ku TV ze Uganda ng'omwami ono abuze ke kalango akateekebwako ng'omwami ono abuze aponye
Mu mawulire amalala Palaso avuddeyo n'agumya bannayuganda n'abategeeza nti no kituufu Jose Chameleone mukulu we mulwadde wabula ajja kubeera nga awona n'olwekyo tubeere bakkakkamu ajja kubeera nga awona bw'ate bw'avuddeyo n'agamba wadde ng'essaala zammwe zikyetaagisa. Dr. Chameleone, all of you worldwide, yeah man, will be fine. He will be fine. Pray for him. We all praying for him. He is gonna be fine. Nga tukyali ere wa Jose Chameleone wadde nga Palaso agambye nti Chameleone mulwadde ate ng'essaala zeetaagisa era nga ajja kuwona ate munnange ye Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'ebyo n'abisambajja agambye nti no munnange Chameleone si mulwadde yeegase ku bannuupu abalala nga Fred Lumbuye agambye nti no Chameleone si mulwadde bagezaagezaako kuba nti no babika konsati ya Kirevajje mbu Chameleone ayagala asigale ng'ayogerwako mu mawulire si byaffe katukubeere nga tukuwa Tamale Mirundi Junior. Chameleone tayinza kukkiriza alien skin yefuga amawulire tasobola. Nira Chameleone alina okupangayo akabadi, alina okupangayo akabadi mbu mulwadde. Ninge ekyamazima ddala Chameleone alabika gyali mulamu naye alina okuba n'ekimubeeza mu mawulire Chameleone kwa alien skin amawulire abadde agatutte nga tekyali aboogerako kakati awo omuyimbi oba tokola ama news kwe balya era okumanya nti abasajja bano era baagala nnyo obubadi. Bebe Kulu era yabadde alina postinga ku Sami nti mulwadde era ne Bebe Kulu yabadde ayagala talkability kwe kupostinga ku Sami nti mulwadde nenga Bebe Kulu talina nkwatagana na Sami. So kakati Chameleone gwe mmanyi kabaka w'obubadi nga wazaza nnyo obubadi over the years. Chameleone si mulwadde. 70% Chameleone is not sick. Alabika yesibye ku bulwadde bwa muganda we because what I hear muganda we ye mulwadde neye Chameleone obulwadde bwa muganda we n'abwambala. Ebisatu byo Chameleone yakuulise nabyo babimuwadde bwempulira 300 naye aba gavumenti eyo nkola ey'okuwanga abayimbi abamu ssente kubanga balwadde embi. Mukwate ssente ezo mugule eddagala muliteeke mu malwaliro. So it is just pressure from alien skin that Chameleone yerwaziza. Ninga amazima ddala over the years Uncle Chameleone azaza nyango obubadi obuyitamu ne buyitamu obulimu ssente ne bamuwa obuganye ne bukola ki ne bugaana. So amawulire g'okulwala kwa Chameleone mpaka nakati gaganye okubeera verified erifa abatunulizi b'ensonga. Kwa Chameleone buli wakola ekintu tusooka kinoonyerezaako nnyo kubanga ebisinga obungi bibaamu n'ebigendererwa ninga gwalabira wano tosobola bitegeera tegeero tubirabira wala. So let us pray for Chameleone nti esente obukadde obusoba mu bisatu waba yabufunye tetumusabira abulye bulungi ngera wazaalya n'endala.
bwetu etambudde obadde mulabi mulungi wale kwekumira ku Newspark channel, subscribinga, likinga, aterekawo bakabwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.